yekula abamatovu talafuna naye mugezi muzi namatovu eno ng'abaana bayi bonna beegendereza nnyo kiki ekiri eno wamatovu teyeekola abamatovu bonna beegendereza byabwe byakulampola ayebaamu tumanya byabugagga eyasoose kufaga tannafuna eyasooseewo abadde waseba ddala tannafuna naye nga yasooseewo naye nga tukyaliikula Games teacher bakola butasamuka utasamoyo naye nze wembeera wa St. Thomas nanze gwe batumye fees waliwo ebi kale n'abeeno kyekkimu scouting team do that tweyongereyo ddala tukiyita treasure search eriyo ebyobugagga bye bakwese muno abaana abo bagenda ku mulundi guno okusoosa abaana ab'obulenzi omu afunire ebyobugagga 3 owokubiri n'afuna ebyobugagga 2 omu n'afuna ebyobugagga 1 ebyobugagga 0 omukulu wa UNATU ate nga atwala abasomesa mu mukono ne ttiimu ye agenze amanya bampita Robert Mawanda nze district inspector w'amasomero kuga mulundi gwange okusooka okubawona ku mulundi guno okusoosa abaana ab'obulenzi omu afunire ebyobugagga 3 owokubiri n'afuna ebyobugagga 2 omu n'afuna ebyobugagga 1 ebyobugagga 0 Teacher from a church of Uganda Primary School. I'm very happy for the function because today olw'olunaku lwa leero olw'omukolo guno gwe tukoze ogwa Sports Day n'okusala keeke ery'amazaalibwa g'abaana bonna mu ssomero abawala n'abalenzi walengumu neebaza abazadde abatuwadde abaana neebaza DIS n'akakiiko abatambuza essomero awamu n'abasomesa nebran na buli omu abadde ku mukolo guno neebalonga obuwagizi kyamazima olunaku lwa leero mukama atuwadde ekisa omusana kubadde kutwokya naye eya Bishop Sebagala, Bishop Enes Kito, Bishop Luzinda ne Bishop Matovu. Tumaliriza ennyumba esinze eya Bishop Matovu, eya Bishop Luzinda n'ebeera yakubiri, eya Bishop Kito n'ebeera nga y'ebadde eyokuna, eya Bishop Sebagala n'ebeera eyokusatu. Era tumusaba atuume atukulembere era nga tuli balamu buli kimu tulina nga kitambula bulungi. Mu kintu ebikoleddwa house esinze efunye ekikopo temanyi bajja kutwongera abaana essomero lyasangibwa lyali lirina abaana batono lwayo tulina abaana bangi era asaba ekintu kimu mubyomu kubisoomooza abazadde abaana babaleka waka ne batajja mu masomero twegamba nitubeera nga pafomense yaffe awamu tutwaliza awamu olutebeera lungi olw'okisoomooza ekyo abazadde abamu tebamanyi nti abaana balina n'omuzannyo gwazannyo nga bamu begomba banaabwe abalina kwe balina gye bazza erimu olubuto naye abamu tebalina akeera ku makya n'asiiba ku ssomero nga talina twalidde abaana abamu tebalina yunifoomu balabika bubi egamba netufuna ebisoomooza ebyo bingi nga n'abasomesa baffe tebalina bisulo basula bubi amayumba mabi n'abasomesa ba gavumenti n'abatono abasomesa basinga obungi mu ssomero ba pulayiveti n'olwekyo tusaba gavumenti yaffe eya Mukono disitulikiti
mbaliriza nga nsaba Mukama atukulembere na buli kimu. UPE kubanga essomero lyambibwako gavumenti, ate naye neebaza olw'akasente ke yatwongezzaako nga bwabasomesa aba gavumenti. Tusaba okubeera nga naffe tweyama nti tujja kutambuza ebirungi bungi mu ebyo byonna. Era tusaba n'aka UPE bakatwongezeekoko kubanga nako tekamala mu ssomero. Abazadde baatwala kiri nti gavumenti buli kimu yenna okikola n'okugulira abaana ebitabo n'ebintu. So tulina obuzibu obwo. Olw'ebigambo ebyo n'abaana olunaku lubadde lwa bayoleseza ebitone alabye omupiira gw'abawala n'abalenzi nga bazanya bazanye bulungi. Ekyenjawulo ekibaddemu nti ate abalenzi bazanye nnyo kiyitiridde. So kino kiraga nti gender responsiveness wano mu ssomero lya wano kitandise bulungi kubanga omulanga gwafenga ebyenjigiriza. Twagala abaana bonna abalenzi n'abawala bakolere ddala ebintu ebirungi. Okukendeeza ku violence mu maka nga bakuze. Kati bonna oba bantu bamanyi nti obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna tujja tuyangira ddala mu bavubuka baffe abatandise obutaba na responsibility. Ekireeta abazadde abakula ne batabala buvunaanyizibwa mu masomero kubanga kyava wansi eri nti omuzadde omusajja atuula butuuzi. Naye nakirabye wano nti abaana abalenzi ate balungi nnyo. Tusaba abazadde b'ekitundu kyaffe bakwatizeeko ekikya ng'omukolo nga guno gw'okulabye si mwangu. Kituufu tubawo obusente obwako kanikula naye butono nnyo tebubamala. Bo ng'amazima tebubamala. Yakozesanga ng'essomero nga lino muliwa emitwalo 4 etaamu ennamba nga zako kalikula. So okutegeka talenti singa zino kireetagamu sente eziwera. Ekyo kimu. Ekyokulala abaana obalaba baweze bangi. Essomero oliraba ebibiina byongedde okubeera ebirungi ate ebingi. Ebyo byonna kufuba kw'abazadde. Sandyagadde bazadde ate tubazze emabega mu ndowooza yaabwe olw'okwasizaako gavumenti. Kuba ffenna tukimanyi bulungi this is a government aided school. Naye nga biri ku musingi gwaki? Kanisa erina entegeka yaayo olw'okulaba nti amasomero gaayo gaba malungi. Najja wano kwolo nga kiriri bwe biti naye temuli sente zaffe nga gavumenti okunyirira okukola. Naye ate naffe dukoze bingi nnyo okufunulira saidi wali twazimbira ateni nga gavumenti oba kyetusobola era ne tutereezaako waliwo n'ekizimbe kituneezezza. Twabawadde n'ekizimbe kibiri tukuzimba. Naye abazadde bwe balaba nti waliwo ekintu ekisaanidde education act yaffe erambika bulungi mu kawaayiro akasooka n'akokubiri. Akasooka teri kusasuza ssente. Bw'onaabangawo ekyetaago kyonna nga kiri emergent and urgent abazadde batuule bateese era basasule. Abazadde baano wadde bakikola Mukono deserves better. Mukono is a model district. Mukono is Kampala. So sirabira ddala lwaki omuzadde bw'aba ateesezza ate tusazaamu nteesaayo. Wabula kyenvumirira era kyendowooza nti abakulu abatuli waggulu nabo tebakyagala okugoba abaana. Tusale amagezi ag'okwogera n'abazadde. Okulaba omukyalo n'ateese olunaku n'agamba nti abeerewo omukwano relationship makes a good school. So good relationship eyo etegeeza ne outreach tutuukire abazadde tutegere ebizibu byabwe n'ensasula yaabwe bw'enaabeera. Si kugobaganya abaana mu kiseera ky'okusoma. PTA ekola omulimu gwayo oba gwayo tufune ssente zino ziyambe amasomero. Mumiriza nnyo ekyokugamba nti ziviirewo ddala. Nze ng'omuntu sikkirizaganya nakyo. Kuba talenti z'abaana tuzitta. Abazadde baffe ab'emikono they need better, they need good things. Bajja tujjako abaana mu zi gavumenti babatwale era batuggyeeko abasinga olw'okubanga zi standards zigudde. Simanyi okwogera kwange si kulungi nnyo naye amazima bogerera waabo abatalina baagala birungi. Omusomesa okusomesa obulungi yeetaaga motivation. Twebaza nnyo gavumenti ya Uganda okusasula emisaala gy'abasomesa n'okugyongeza. Abazadde tebakisobola kinene. Okuzimba ebizimbe kinene abazadde tebakisobola. Kati nabo abazadde bakole omulimu gwabwe okuliisa abaana etteeka. Etteeka lyayisibwa. Omwana atali asoma atya atayina. So mpaka nze neebaza nnyo abazadde kati tukire butukwasize wamu Uganda etereere mu byenjigiriza.
amasomero gatumbuke wane World Bank bwe tuwalonda esooka tubuuza kyetulinawo ne gavumenti ewa abantu abalina kusobola okole kubanga a visible school will always attract resources naye kati esukulu kali visible nga tetunula inajjawo ebyokozesa so obanga gwangebe omusala gw'abasomesa nzesaba abasomesa nga mpita mu nsiwayi kyabwe kyalinatu kiveeyo gavumenti yalina okudda kati nabavayo n'enkola erondoola gavumenti yo yagireeta yattera mashini ekyuma ekyo kya biometric abasomesa babayingiza foti naye yonatu nayo eveeyo tandika okulondoola enkola y'abasomesa that is called accountability abazadde basobole okuba nti bafuna ne gavumenti impact mwekyo kyebaasiga nze ndowoleza ddala nti omusaala tegumala naye ate tutambuddeko twebaza nnyo gavumenti okulabira ddala nti naffe abalambuzi b'amasomero tenda tulowoozaako obuko kati nze omusomesa nsinga omusaala ate nga nze abitulira ebintu byokulambula naye ekyo sikompuleininga nanka wemanyi nti first kind of manna gye yaleese bajja kunyongeza wakati ku district mutono waffe bamulinyisizza era nange nja kuteekaawo namuddako bwati totabaza gavumenti naye ate era olomulanga tejja kubawooni abasomesa abatakola asibe ddiri bwemuze tugimanyi egya monolighting tulina akatabo akatufuga bakayita Uganda Public Service Standing Order kalambika bulungi attendance time ey'omusomesa mu ssomero kalambika bulungi presence ey'omusomesa time gy'abeeramu so mubeere beegendereza kubanga tere egenda kuba linti kumusasula omusomesa atagenda kusasula saawa agenda musasula mu ssaawa ze eya public service egenda kuba interconnected netera kati ate bw'onoobuuza nga bakukalikuleetengedde 20 days ezo ze ziri maximum naye bw'oba osomesezzaako 10 ogenda kusasula 10 kale kiruma ggwe ate kiyamba ggwe weetereze era ku ssomero somesa omusala gugwe ate okwo gwalinnye mutono tukyali mu ffumbiro omusala omunene gujja singa bye tukola bivaayo netuleeta kalikula bwempya sayansi abeera abaana babeere balowooza reasoning n'ebirala tambuza Uganda egende mu maaso kirungi naye era tekiva mu mbeera ya byanjigiriza butabeera ku mutindo essomero lino liyinza okuba tulina ebintu bibiri enrollment and attendance omwaka guno ojja kusanga nga wano waliwo abaana 8 mu enrollment naye lwero lwe tuzze wano bwe tubala tuyinza okusanga abaana naye abaana 150 baba balina we bali n'obuteesobola ate si kwesobola naye abazadde babakozesa ebintu byonna kye tuyita child labor abaana abasinga bali mu kukola nammwe ab'amawulire mubalaba mubayitako bali mu birombe kati abaana abo bajja mu bibuuzo naye nga gye bali ate mu bibuuzo tusobola kubafulumyamu kale minisita kyakola kirungi okulondoola nze sikivumirira naye alina okutegeera nti waliyo abaana ababeera mu birombe nga bakola kati tukwatire wamu ffenna owa parish chief ow'eggombolola liso giso abaana baveeyo badde mu masomero naye ngaokubaayo gye bali ekyo naye nga mulimu bannaffe abakola ebitaliiyo ekyo sijja kivaamu bannaffe gye bali naye ffe nga bainspectors tulina sisitimu eyaffe bwe tubala era ku sisimu yaffe eya minisitiri omwana gwe tuteekako yaliyo naye ekyenjawulo kyenkubuulidde enrollment versus attendance then ghost teachers tuzudde mu mbeera ey'obutasanyukira mulimu gwabwe omusaala gubadde omusaala talina nnyumba yafuna omulimu wano neyejjusa ng'ate twamuteeka ku payroll n'atubulako abagosti nakyosente naye tulwawo okuzuula kubanga tuba tukimanyi naye buli tuzuula tumugjako naye nga bagosti tebalina nti kyebali tubateekako naye lwokuba si basanyufu badduka ebisinde ne batulekera emirimu payroll nesigalako abasomesa abo abaasaba nga baagala nawe olw'embeera ne badduka tebasobola kyokka bwe badduka tebatusiibula so mu kunoonyereza kwaffe mpolampola n'ebitongole tugenda tugibateeka naye era nakyo tekijjaawo kugamba nti wali ababateekako nga bagosti tukyawo
bafuyefuyeta nga tukozesa sisimu zaffe eza tera kati kutera ototeekamu kwesiyo agenda kuyitawa ototeekamu kwesiyo tukulaba iyo mu ofisi lyatula akulaba nze nkulaba awa akulaba kugezezaako bintu bikoze bulungi mwekitala omusomesa wa posti kyali naye aba ayambibwako edidikya we asobola teekamu kwezi edidikya tabulungi so ofisi yange yakoze lisiti okujjako abantu abo bonna naye nga si babosi naye badduka buddusi ne batasiiba oba asiiba ojja musalako omusaala saasirika alyeko zaayo so mukola kadataweera baveeko webale nnyo amanya nze Reverend Frederick Enyam, Assistant Vicar mu Parish naye Mukono Diocese. Twebaza Katonda olw'olunaku luno mu CU Primary School nga bateesiteesa olunaku lwabwe olw'emizannyo. Twebaza olwa head teacher, twebaza olw'abazadde baffe abalungi, twebaza olw'abayizi baffe abeenyigidde mu lunaku luno. Njagala kwebaza gavumenti okuwanirira amasomero gano kuba lino essomero liri gavumenti aided. Twebaza okusasula abasomesa baffe era twebaza na kino kye mwakakola ate okwongeza ku basomesa baffe akasaala kubanga kabadde nga katono ddala naye tubeebaza olw'okwongerako. Tusaba n'ebibiina mu birowoozeeko ate era ne staff quarters. Essomero lino erya Mpumu CU lirina abaana bangi n'abasomesa bangi naye tebalina we basula. Ennyumba tewali kati osanga omusomesa asomesa wano nga ali okumpi apangisa Kisoga oba Mukono kati buli lunaku najja okwici weesanga nti mu biseera ng'enkuba esonnye ajja kusobola kutuuka mu budde n'obutakira ddala. So tusaba gavumenti okulowooza ku bisulo by'abasomesa ate era n'okutwongera ku basomesa wano weeni ne mu masomero amalala basomesa batono. Ensonga endala gye nandyogeza waliwo UPE program ne USA naye bwe tubanga ebyenjigiriza binaasenvula okuva ku ddaala erimu ne ligenda ku ddaala eddala, ekyokugamba nti omuzadde ali mu UPE school oba mu USA school aleme kuwaayo wadde misiti 10. Bakadde bange awo tuba tweringe. Senga Reverend Menya ngamba nti ekyobwereere kiba kya bwereere. Olwaleero okusoma tuli mu kuvuganya kati essomero lino eriri gavumenti aided terisobola kuvuganya n'essomero lya private. Omwana gy'asasula miliyoni ya ssente, omuzadde n'awaayo byonna ebyetaagisa n'afasilitétinga omwana n'abasomesa okulaba nga bakola ekyetaagisa. Kati omusomesa waffe ali wano, omuzadde ali wano bwe bagambye nti towaayo wadde 10, kiba kizibu omwana okusoma obulungi. Ekisibiri emabega nalambula essomero lino nga nfa kibiina ku kibiina, nasanga abamu ku baana nga talina bitabo, talina penso, talina peeni, talina yunifoomu, naye ng'omuzadde amugambye gugenda ku ssomero. Omwana oyo bakadde bange omusuubira kusoma ki nga ze nga bwazze? Era nzirayo okukiri kyengambye nti ekyobwereere kiba kya bwereere. Ku kyo bakadde baffe abatukulembera mu byenjigiriza ensonga eyo erowoozebweko n'eriisa ejjogi. Abazadde funa ekizampa abaana kati wano basiiba njala. Omwediti kyatakirizibwa kusabayo kasente kugula mmere wadde buugi. Mwabagamba teri kusaba sente yonna, naye kati omwana atuuse wano ku ssaawa emu ey'okumakya ajja kuvaawo lwaggulo. Balina evening lesson, tebasobola kusoma bulungi nga bayala, era bajja kumaliriza nga bayiseewo buyisi nga basigadde ba bwereere, tebasobola
kukompitinga n'abannaabwe abafunye facilitation emala. Olwekyo bwe mulanga kwe kusaba kwange nti ekyokugamba nti bibeere bya bwereere 100 ku 100 tebirina we bitutwala mu byenjigiriza. Report on the Sports Day stroke birthday girls and boys in tennis, July 2026. All our dear guests, greetings from Mpumu Church of Uganda Primary School, stroke fraternity. We thank our God who has done it, brother. Mpumu Church of Uganda Primary School has been with challenges hindering its development, yet it is one of the oldest schools in Mukono district. I pray that we join hands by praying to God to give us courage in order to develop our school. Mpumu Church of Uganda Primary School has its mission, vision, and school motto. Our mission as the Mpumu Church of Uganda Primary School says, raise a God-fearing and self-reliant citizen. School vision says, providing proper foundation in education for continuous learning. The motto says, fear God and work hard. The location of Mpumu. Many people have been coming here saying, where does it locate? When I'm coming to Mpumu, where do I go? Is it in primary school? We go to the environment we are having at the primary school. I thank God and you parents for the work you have done to us. As in Mpumu, by the year 2023, when I was a new person here talking, we have 621. These are the classes and their numbers. Baby class, we are having 10 boys and 15 girls. That is the total of 25. Middle, we are having 15 and 14 girls, that is 29. Top class, there are 20 boys and 28 girls, the total of 48. P1 class, there are 33, and the boys 21, that is 54. P2 29 and 30, that is 59. P3 50, 41, P4 40, that is 80. Biggie bosses the parents, that number is not enough to me. Amboricus, the number I want in this school is 1,000. So I know Rugendo, Muzaya Bani Bikumi Naboganda, Mubano, Obambe, Masani Muyunga, Kuzara. Those who have not cooperated to do so. Our children in lower section lack our uniforms. So our parents, please help them to get uniforms for the betterment of our smartness as in the community. This school has existed for so many years and it still exists, whereby it has brought many big people in this world. All the students and the other guests suggested to renovate one of the teachers' house by the help of our parents and well-wishers. According to the worker plan, we request our visitors of today on the Sports Day, 10th July 2026, to join hands together with us in order to have the support to the renovation of the teachers' house in order to make the work of teachers easy and uplift their well-being. In second grade, we are 54, third grade 19, fourth grade 8, U, we have 5, we had no X, the total number we had 18, 26, U, 3 year 4, bagala naffe twagala tukomeko ku 3 naye obuzibu tubulina absentism nga bwe mugenda obiraba n'enjala nova tuna-eliminatinga youth. These need more attention because they are in bad condition. The blanket staff quarters.
These are the buildings we have. Permanent classrooms, there are 9. Staff houses, 3 in bad conditions. Kitchen, it is 1. Latrine block, there are 3. Administration, store 1. Well clock, 4. School number we are having, we lack of desks in the school. Desks, we have 122. Office chairs, there are 4. Table are 4. Achievements, as you call it, to recruit new pupils in this school. Our girls got materials to use in black cards from Voda Uganda. Abazadde tukubira abantu Voda Uganda mutuwulireko ne taata bya Yesu abalabe abaana ab'obuwala bafuna ebikozesebwa nga bava mu bantu abo. Ne counseling and guidance bababuulirira. Uncle Noah, Ngiza the director of Voda Uganda, Uncle Jonathan Tizito, Sarongo, and Aunt Sarah Narongo, thank you for the work. Good time management system is an important. Hands-on skill like liquid stove making is there. Planting trees is there. Smartness practice is the result of the senior picture. Midterm exams and end of term exams in